mwabaka bazinga nange sibalabangako nkubulira mazi waliwo ayingire nambozi nange oyo omusajja waawa ne mwana nange simumanyi bonna baba wamatuddeyo bazze bali wali batusenga tebanana we batuwa ne bagamba nti kati bano mubayimiririza bwerere mwabalese ku voting mubawe ntebe batuule ebweru munaabaita ne bagamba nti voting has started jemu banka jamu Bank of Uganda jamu bana Uganda bawereza sente kuno jamu bani jamu sendeza abana dini kati abantu balange byawedde abamawulire mulimu offense ya economic sabotage bo publishing ekintu kyonna ekinagita viability yayo ku international market for tourism musango elia court martial military court martial likyaliwo bali kubichiko abakwatibwa bakyali babata bilijja kuba likukutte lijja kukola ogenda lijja kukola yo wiki esatu lijja kukola myaka ena ng'olwana kuligoba nga likulemye oli mu appeal process. Kati bana abantu bwe abase ebintu mu nkola bo balowooza nti sente baziyisiza makubo mangi ge babadde bamenya ne bateekamu buli omu ndyonza okwoza nti baweereza fees wakati nga baweereza sente za NUP kati byagala mubagyemu tunabayiiza amagezi we tunabalabira dire nyini okujja kwalyo lyazze nga lizze mu bukambwe bwa byabufuzi civil society ne media especially social media nti mujjemu bannaddiini bo sente ze baleeta wano ezo Museveni yagete tezirina buzibu ez'eddiini muziveeko nti oli waabanga centers wa gavumenti zo tezirina buzibu zawase mujja okukuba olukuŋŋaana erukunjiri eyo tabbu kati waddewo mbaka we naye mwaŋŋambye nti yagezezaako bagamba yagenda mu meeting banfudde nga ndi mu opposition than you Semuju okubaga nti mukendeeze fine omuntu gwe mugamba asasule miliyoni 4 agenda kuzijjawa mba mukondemize kuyingira komera wakiri muzifuula 10 yagaye bamboggoledde n'ensirika bagamba bukadde bumeka ebina n'emyaka 2 kibezo bantu abameka abayine bukadde ebina kati bwoba toyina kasimu nga totuuka na kasimu katuuka wuwe oba abaana oba maama oba n'owona tisibya kuseka biri serious oba n'otuuka eggulu really kibazo tosobola kubeera chairperson oba n'okulembera nga CEO ekitongole kya gavumenti n'osobola tikiriyo kakati nga wenyini balina okusabotaginga amasanyalaze buli lunaku gabe nga tegabeerawo nga nti mujulirire umeme koledde umeme yatuwabidde omusango gwasinze gwa biliyoni 5 kakati wano babeera wakavuyo kyangu nnyo gamba nti kakati ngeri gye tamala biri ekomewo Lutindo wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjuliro sibyeyo tya ampuliriza eyakoze olwaleero webale wonna wosinziira okutuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo Peter Kibazo nembeerawo mu studio za Radio Simba okwanjulira program Lutindo nina Richard Baguma lobbyist munnamawulire bamuyita kayungirizi kayungiriza abeera buloka ate era lobbyist abeera buloka mulwanirizi si bwe kiri wama Baguma nnyo balire dda oyo advocacy anti era kyakola Baguma kampani z'amafuta bwe zijja nga zaagala etteeka likyukemu nkwatirayo b'MP 6 bawogere bwe bati nga batuukirira Baguma baga nti b'MP bayina nti anze siina 6 nina 7 yabeera nnyo mu Amerika ewali ebintu webiti kati bali baba bajja ku delivery nga nina ne Ibrahim Mujunganda okutuuka olwaleero abadde mubaka w'ekira sebo nkyali parliament eggwako wagenda kubaayo form dissolution speaker assigning instruments ezigenda nti eno parliament eweddeko ne bwe mba nkyabula esaawa emu nga dissolution tibanagiwandiika naye nga nze ebyange mu parliament tekyaliyo nakimu kati byensomako ebyamangu mangu biri ku office Katonga era wenvudde ne constitution ne protection of sovereignty bill n'ennumba kati eyo ye base wensomera ebintu sobeera mutuufu ogamba nti abadde MP Baguma buuza abantu nze sibuuziza assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh basebo ne banyawo balamusiza mu nyala ya Mukama Katonda w'ekitiibwa
mbadde ndowooza empiso zisudde kati nga bw'otalina mupiga wakisa ekingi nanyini buyinza Katonda lwensoboka okwebaza n'okusiima mbalamusiza era mu linnya ly'oyo mwebale okutuwuliriza mwerabe okutulaba mwebale n'okutuwa feedback negye mutuusaako engalo n'okugumira ebigenda mu maaso semu byagenda obbagamba ampuliriza Lutindo olunaku lw'olwaleero ababaka bakyali mu palamenti ne wetwogerera essaawa eno misana ga leero luli edda babadde baleese ekiteeso kya ssente z'ennyongereza mu palamenti oba supplementary sipiika ne yeewera n'agamba manyi mubuzaabuza direeyinga musala olugezigezi oba olukujjukujju tudireyinge wano nene bwe bunaabaddi eno agenda gye naleese eyina okuggwa semuju nga sinnagenda ku sovereignty manyi tukizeemu enfunda n'enfunda the sovereignty bill ekyali ku floor ya parliament supplementary eno minisita Musaasizi gyaleese mu parliament guno si gwe mulundi ogusooka guli omwaka guli bajja the last financial year bajja ne request ya supplementary ndooza ng'ebula wiiki 3 palamenti omwaka gw'ebyensimbi guggweko kati nga ne mu processes za gavumenti bw'oba okolera gavumenti omanyi nti wiiki 2 ezisembayo government barely spends kubanga systems zibeera slow zibeera ziremye ziba tezikyakola olwaleero waakiriko olwaleero mbaze nga akyayina mu wiiki zayinza okuspendingiramu but eno supplementary nakulabye ku flongoga nti tefaanana eri etteeka eridescribinga supplementary ebitalengererwawo emergencies ebyo byotosobola kulinda ndabye ne Ssennyonyi nga naye agamba but what is the sense of this supplementary kiki tutalaba because nze sikkiriza nti okuwa Amina sente bazitute mu UDB kiri kya emergency nkakasa Amina osobola omuwa sente mu July n'abalala poliisi electoral commission 7 yasoma saike y'abantu musajja mugezi nagala okuba akola ebintu ebibi kati akatufuga emyaka 4 atufuga mu installment bweyitawo 5 nanga nti kati tubeereyo n'okulonda sinti okulonda kubeerayo nga nti bwekuggwa nga bampangudde nga ngenda teyali nga Amini yagamba nti pulezidenti ow'okufuga Uganda obulamu bwe bwonna kati Museveni yayiga nti buli waleeta ebintu bye mu budget ne muwogana nnyo kati abireeta nabyo mu installment nabadde mpa response yange ku budget ne ngamba eggwanga n'ababaka ba parliament Amina Museveni takyamuwa ssente butereevu kati amuteeka mu UDC Uganda Development Corporation ekitongole kyateekebwawo egimu ku mirimu gyekikola nti kiyinza okufunayo ekintu ekyetaagisa okuteekamu ensimbi gavumenti neefunamu omugabo oba n'okuwola ne bawola kati omumwe ayise eza Amina so musoma mu budget ng'oli mubaka wa bulijjo tuyinza kukola nti Amina akyafuna ssente bateekako nti capitalization of UDC biliyoni 3 Musaasizi yeebwe asomye ne detail n'atugaa nti zino zigenda atya kati aba finance mu budget twamuwadde biliyoni 10 batadde mu UDC naye kyempulira nti nabo bakooye kati ne babaga babikwekeyo babikwekula ebimu ku bitawaanya abantu abali mu gavumenti ennaku zino bagenda nga Museveni ayise because olwabeera bagenda okwogeraganya ku byensimbi ayita technical from finance ne bavayo bonna kuggwayo bagenda okutuuka mu cabinet meeting babayise bamusaasiza abo basangayo Magoola ng'atudde ne basangayo ne Magoola ne Tugume wakofi nga Magoola agamba mumpeeyo trillioni endala emu ne biliyoni 5 kati wange ndi yayize n'obukodyo Magoola ennaku zino kati ayagala banga mutano wa Museveni amwewerera mwenye amawulire ensobi gye mukola Peter
abamawulire bawano okwesigenda kuteekamu kuba kati gwe naawe tokyali wamawulire ng'oli abamawulire so ndi wamawulire asiringa levels of interpretation zisse wansi bw'olaba mwena nga awandiise nga ye mwogezi wa Muhoozi tekikwetaagisa kufuna muntu okuga nti kati Muhoozi yayogera mwenda yawandiika ati kimulekako n'agamba nti abantu kati Museveni n'agamba obukadde bwa Museveni bufuuse problem eri Uganda n'agamba Ssenfuka simumanyi abeera nnyo ne Siraaje Lubwama yadde anoonye ssente ne Magoola ng'anonye n'agamba taking advantage y'obukadde kaakati abo bonna kati manyi kyagamba Mamadi ate mbyerabidde oyo Magoola kati baŋŋambye babasangayo naye si kyekikulu bwe yategedde nti abaagala okudda mu bigere bya Museveni bamwewerera kati sente ez'okukola amalagala agatunda eweeru ezimu yazitutte mu fatalayiza Museveni n'agamba nti Magoola ono alina fatalayiza muzimuguleko biliyoni 4 banga yayingidde ne mu mwanyi sente azigye ne wamu sikera ku nkyango mukadde Katonda amukoowodde abaana ne bazisaba kati eyo nanduseeyo kulaga buzibu bwe tulina ng'eggwanga nti Museveni kisooka musajja mugezi muntu yenna amu-underestimatinga mu bugezi we is making a mistake. Museveni wa mutima mubi naye mugezi kati yabasayikinga muna n'abalabanga bw'aleeta bajeti n'ateekamu buli omu mukayana kati bukyanga tutandika financial yeno twakabya ne supplementary enebadde schedule number 5 yakutaano asooka n'aleetako emu n'agattako awo kati mu budget gye tuyisiza Museveni State House alina bilioni 5.8 ye budget ye gye tuyisiza omwaka ogujja eya guno twayisa 4.8 kati amaze alina 1.2 trillion yes alina 1.2 trillion naye yali yagamba azifuna piecemeal mu installment kati oli atawuliriza na kugoberera bw'asabayo ebibiri tamanya nti eri waliyo ebinana bye biri mu supplementary naye ng'abantu abali mu finance bibatawanya nnyo era tebabyagala kubanga Uganda terina sente supplementary ng'ogyeko n'ebintu nti byamu ebitagudde bitalaze naki yalibaddengawo nnyo ng'oba tukuŋŋaanyizaayo sente endala gundi alaze musasiza abadde alaga districts ezikuŋŋaanyiza okusukka we zaalina okuŋŋaanya entities ezisuseewo abalimba deliberate kubanga byanyima Nathan yasoose okuyimirira naga nti Katumba Amala yatusaba wano supplementary ya 1.6 trillion akole enguudo bamuwaddeko bilioni 5 ngagenguliza vyonna ziri bubi eyo 40% kati zibamuwadde 1.6 yes tubeeranga mu 30 kakati Museveni olw'okuba amateeka gamanyi nti weegali olumu teyagala gamenya butereevu kati aga nti nyina okufuna ba MPs ne bayisa kati longa nti sente parliament yazi authorizinga bumalozi authorizinga ngaddira zabadde yali wadde babaguma aba Radio Uganda UTV ng'azifuula classified mu makage kati mumugenda okujja budget eweddeko nga mukayana sente ze twayisa za UTV ngawaga nti twakola li allocation gundi adanyola ebigambo byabayaayawo musaasizi budget efficiency ani golowooza nozebafisisa nanti agambye musaasizi eriyo ezaakomawo kati tubadde tugenda kuluzinga project ya World Bank kugamba nti tebiriyo project za World Bank nti kubanga partnership funding teyaliwo tumwetaaga omuteekawo kati nti project za World Bank okugituusa wogigusiza etwala obudde zimuze n'okutwala emyaka 2 nga mukyagi negotiate nga mukyakola ki kakati omuntu ayinza agamba nti bagenda kugizaayo kubanga nono baba bamanyi n'ebino bya tebakuwaayo obudde bwa kubitunuulira ogenda obitunuulira nga ate wamaze obiyisa kati kwe kugireeta fugaye kati olwaleero naku zomwezi ziri 6 leero 6 sente za gavumenti entambula yaazo si nnyangu neolaa neyokabira ku organization katono nze lumu nali nga ndi chief opposition whip
mira negwa ku motoka bali bampe motoka ogenda okuzaako mira kyatwala emyezi 3 ne baŋŋamba kisooka balina okuyita companies eziri pairinga ziteekemu bids bagende mu procurement committee kale neno kulanga bya busiru olwo muvuka mitanga Yusufu Muyingo wekyazanga ne mubuuza mira nanga girete njisale wane wakiseka ningene wakiseka ninjisala nenva ku bano naye nga process ya government eri slow abagikolanuza bali balowooza nti abantu lwe batabbe okendezaako kizibu ogamba nti authorizing abantu baspending a billion 1.2 trillion mu mwezi gumu it's not possible naye kati bano baba baziyiya dda zebuka ndowooza zisigaddeyo signature esembayo parliament eteekeko omukono kyanga zitandika kufuluma so teriyo emergency naye it's just another window nti tusobola okufunirangamu ssente ne tutalabika bubi Baguma zikukanga okubeera nga kino bakikola the script is the same olwaleero omusaasizi kyakozeeko ekyenjawulo nti luli yaleeta nga webula wiiki 3 kati leero akyalina almost omwezi gumu ne wiiki 3 yakoze improvement waliwo ŋŋambye wano yakolayo omulimu omulungi Winnie Chiza Foundation kati lwaki tagenda mu maaso n'omulimu ogwo ne bakola capacity building consultancy tebagenda kufuuka ba foreign agent bansibe nti yakakasa nti n'aba PLU bajja kumuhayaringa abasomesi so Herbert now isi ikibazo nekange kulwa supplementary kizibu nnyo okwekanga kulwa supplementary nandyekanze singa bamaze omulimu gwabwe bano ba MP nga supplementary tezze awo nandyekanze because njagala mumbuulire eno ye session esembayo gye batuulamu leero luli baleeta supplementary nga tuli mu session ki ire yali esembayo kati lwaki kino tuyogereko ng'ekipya so sirabayo eri ebigambo byebyo first of all by the way simu kituufu ndi waliwo center za government abatiza bakozeseza nga bagala kuzizza eno abamanyi ozikozesa bazikozese ziba zikyaliwoko ogenda okwesanga nga for example esente za compensation omanyi compensation absorbinga sente bulungi nnyo kati sente oluusi ziba zisigaddeyo eno zonna ne bazijjayo ne bazireeta wano nosanga bakibazo babroka bonna ababrokerize compensation deals omwaka gundi bwegendera okutuuka July nga bonna bavuga mpenkoni era zino wiiki kati ettaano eziddako buli abadde alina payment gy'obanja gavumenti yanguwa olina okunoonya muganda w'abaguma omu ku baganda b'abaguma abatuuka teweetaaga muganda w'abaguma gamba nti ebitundu 4 ku buli 10 zengenda okusasula zijja kgenda anti olina okumunoonya atuuka ng'omanya nti kitambudde so eno ye windows no wiiki ettaano buli abanja ng'oli wiringi okulirizinga ku zoona ofuna bakusasula so supplementary bwe bateze eyo maybe osobola okugyewonya n'olwekyo siraba nnyo kati kyogambye mwami Ssemujju ekya UDC kyanguya okuyisaawo sente ez'abantu bangi bw'olaba mu minutes za UDC mulimu ba member ba board ababeera ku record nga bawo objecting naye of course mukola okuyisaamu ekiteeso majority yeekola ki yesalawo n'olwekyo obeera ne collective responsibility n'olwekyo so bino kibazo si bipya really si bipya ogamba nti twekanze Ssemujju nga sinagenda ku discussion eri mu parliament Nsubuga Katenta aŋŋamba nti kibazo nyambe ombuulize Honorable Ssemujju very quickly
aina comment ku UEDCL okujiwa ne bagoba abagikulira. Did we make a mistake? One second. Did we make a mistake okugoba umeme ne tukosa company yakuno? Tetugenda kirwaniramu okutuusa amasanyalaze we gatatuuke mu factories na maka g'abantu. Katentansubuga kyendowooza ekizibu kya bitongole gavumenti byeyina gavumenti teziba na mpisa era bye byakyankalanya ne Uganda Airline eri nga tennagwa. Nga minisita ayinza okuba ali mu kinaabiro anaaba n'agaba mulimbe nimubawayiriza. It happened. Buli wawulira Mwenda yali ng'akyayomba ne bamutulaki ne bamudemu n'bamugaa nti naye mumwaddira ennyonyi ng'abasaabaze bagirinze South Africa ne muwozi ne mugigenderamu e Rwanda. Kati ebitongole bya gavumenti birina ekizibu ekyo nti bw'oli wabeera nga ansalinga kuba minisita kubaani. Museveni yali tagenda kuzzaawo Uganda Airline nga aba finance bakutte wansi ne waggulu tebaagala kufunayo kampani yakuteekangamu ssente. Museveni n'asaba initially Kenya okumuwa ennyonyi nnyindo zeyali oba eri ku servicing webagiyita ennyonyi. Kenya ne bamugamba yakubira Uhuru Kenyatta namuga ennyonyi zonna njogedde nabo nga ziri committed nga kyewuunya nnyo head of state n'asaba ennyonyi nga eri committed. Kati n'asaba Ethiopia ne bamuwa ennyonyi. Yali bitundu by'entungamo eyo gye yava bangamba yaveeyo ng'obusungu bwalina nti kuno okujooka kususe. Head of state asaba ati ennyonyi ne bagimumma bwe yakumonanga ndi Uganda Line etandike. Kati ekikutegeeza ki background nti bw'anabanga agyagalanga nga mwino gimuwa oba omulala kuba si yekka yekka ali mu gavumenti nga buyinza. Kati bano aba UEDCL nze ekizibu kyendaba nti waliwo yampereza akananga nti Mwenda yasooka okwogera nti bagenda bagoba. Mwenda actually ye Mwenda teyagamba nti bagenda kubagoba. Mwenda yagamba nti abasaasira nga tebannatandika na kutandika nti bajja kirwaniramu bajja genda okumala ng'olutalo olukirimu ayagala kusupplyinga cable ayagala kusupplyinga transformer. Ekimu ku bintu byenneewuunya yali kujjawo ONRA. Nayina nnyo biriifu nti Kagina engeri gyali nga waawaka tajja kuba na ntalo zimutwala. Niwanga naye nga mulimu baagaana ne bamuyitiriza namwe n'abakwadde muli baawaka. Kati ne luno oluguudo nawo mulubbe na biki n'afuka nga tasaavinga bulungi kubanga bo baagala ayina kampani gye yabaninga eyakola iganga tirinyiro mwe mu parliament ne mugiweevingira. Anjo nga ndi kakati ne woba oli waawaka waliwo ekituuka ne kitabuka. Ni mulimu ebitongole bibadde bitambula obulungi ebitongole bya gavumenti. Nze nagenda aba Registration Services Bureau, they are doing a fantastic job. Nene nabo rationalizing. Kagina yabeera mu URA, I was very happy ne nkola yaabwe. Aba water fairly done a good job. Era tusanga nnyo obuzibu bw'amazzi. Naye nze ndowooza nti abakola emirimu babeerako newe beetuukira because Mwenda ye point gye yagaa nti Uganda Airline okuteera bagironderemu muhoozi kubanga yajja okwogera n'ekitabo. Exactly. So kati bano aba UEDCL babayimiriza nimpulira bagaa nti wagenda kubeerayo investigation. Kati kye sinaba kumanya babayimiriza lwa corruption babayimiriza kubanga amasanyalaze ago nze mukulowooza okwange baguma yananyambako yengeri gye yakolako mu Radio Uganda ne UTV yakolako mu bitongole bya gavumenti aba bamanyi. Naye kasita nalaba Museveni ng'agandi baladdewo akakiiko akagenda okuwuliriza ku byamasanyalaze nga Sale yakakulira nemanya nti Sale alina direct interest mu masanyalaze. Kaakati abaawaka bwe baba babirwaniddemu mu abakozi mba mufudde kubanga muwozi bw'anaakuba essimu n'abaako kyakugamba oyina okugonda. Bw'anaaba Sale oba muwala oba ani I think abantu abali mu bitongole bya gavumenti bwe buzibu bwe bayina. Kati UEDCL sinnaba kutegeera oba balemeddwa ku servicing interest oba olumu ne hierarchy okulema okumanya n'otamanya oda yaani ani gw'olina okuwuliriza oda yaani bukazizza okujja nga ze conflictinga kati nga tomanyi yakuimplementinga. Naye ekizibu ekiri ky'amasanyalaze nti Museveni agagoberera nnyo okuba gali mu factory galimu na biki
gayinza obutasajjuka naye ng'oledi nze nyinawo kyenda basimanyi b'abantu abalala bakiraba mu eriya yaffe kati gavaako nnyo okusinga wali umeme weeberedde osiga nti umeme nali njagala kubanga olw'olumu ate ebya gavumenti kyotabimanyira Peter oyinza okusanga oyo kyambuuzizanga ne mu gavumenti mulimu abakyagala tuteekewo embeera nti bano kibalemeredde bafune ekikampani ekirala nga bakireese nadda kakati nga bo bennyini balina okusabotaginga amasanyalaze buli lunaku gabe nga tegabeerawo nga nti mujulirire umeme bagende nti umeme tekyadda naye kati tufuneyo kampani endala koledde umeme yatuwaabidde omusango gwasinze gwa biliyoni 5 kakati wano wabeerawo akavuyo kyangu nnyo okugamba nti kati ngeri gye tutamala biri ekomewo so byangu ebyo byangu kubanga umeme okujjako omuzungu eyakuliranga umeme si yaleeta nnyo bantu baava bweru nti bali awo bangi yasikira abaali mu bona abafa abaana ebadde bakola mu umeme ebadde bakola mu waliwo oli omuzungu abamutanga Chapman yasooka n'agenda nemulala najja nga balimu nga 2-3 naye nga workforce yonna bannayuganda si basiru Peter ng'omuntu abaala awinza okukola omulimu kubagwe hawo kamu zino zikampani zitambikiza ani z'aba South Africa ne bateka mu bannayuganda ne bazitambuza gw'ogamba nti mu South Africa yasinga okutambuza naye kino ffe tukyandamayininga ng'ebintu bya gavumenti bwe bibeera minisita nga oda yeekola Baguma twogera wano ne tugamba nti kasita oba tolina kasimu bw'oba tolina access nga tolina kasimu akanaatuuka tosobola kubeera CEO wa kitongole kya gavumenti mu Uganda tekiriyo wangi no kibazo tosobola oli efficient kimanyi okola bulungi oli profession tebiriyo olina okubeera n'akasimu kuba abaagala okuwaaya okuruutinga okuruutinga is what okunyaga okay kuruutinga kuba kunyaga in mass omunyango tukwita okwaya beba singa okumanya engeri gye batuuse ebyabwe mu matugo omukulu obaga abakulu kati bw'oba tolina kasimu nga totuula nga totuuka na kasimu katuuka wuwe oba abaana oba maama oba n'owona si byakuseka biri serious oba n'otuuka eggulu really kibazo tosobola kubeera chairperson oba n'okulembera nga CEO ekitongole kya gavumenti n'osobola tekiriyo so ekyo simanyi lwaki tetukikkiriza nti bwekityo bwekiri so bwe bakuwa obukulu manya nti ofunye akakisa omusaala mulungi tereka naye omanya nti ogenda era guba mukisa nnyo kibazo bw'ovaawo nga togenze bukomera oba wamukisa nnyo so bwekityo bwekiri oba tetwagala kikkiriza oba si kituufu oba si bwekyandibadde nekyekyo so tongamba nti kampuni ya South Africa eya MTN eya Stanbic eyaki abaziduka abazitambuza bantu baffe bannayuganda nti bw'otuuka ku umeme bannayuganda tebakisobola tekiriyo kibazo so kyekyo yembeera eriwo kati wooli omanyi Charles Onyango Obbo and this has taken very many years bwe waliwo debate y'okutunda UCB oba obutagitunda nga yaga nti government by its nature tejja kukola business ebeere successful ejja kubaayo abeewola baleme kusasula nga balina akasimu ejja kubaayo akola bino nga so why are we retreating then okuva ku platform eyagamba nti let's regulate but let's not do business as government go regulating ateekawo omusolo basoloze teekawo lubricant bajja kola bino ne bino ne bino bawole kyalo kyamuzibwa kuba nti abantu kyamuzibwa bamutwala ng'olumu nga agattamu ebyokunyumirwa
ne bwenagobe debate y'abalukyamazi mu parliament yabeeranga nti mulimu utilities eziri essential nga even security masanyalaze mazzi kiralo bakyali kinganga nti ebyo ebintu bikulu nnyo okubiwa private people katola awo meme tuba tubonaabona nayo nze ebbanga limaze mu parliament nga twakagiyingira ne wafula twatwanga committee ya national economy nga twakatuuka nga twewola ssente twasooka ntwewola ssente zigenda okukola power line ejja amasanyalaze bujagali ngeze egaleeta ekawanda egajja ekawanda egatwale ku substation emutundwe egajja emutundwe egatwale Masaka gagende embalala nga private company tesobola kuinvestinga mu ssente ezo because tugenda zijjamu in 20 years bwe twamba ne tugenda okukola line zendala ezitambulayo mu ebunyolo mu mafuta nga line ezo can only be done by government. Kakati ezo, I think the only thing you can do maybe hiring our managers. Ne kakabere amazzi golaabu ino kosanga basimi bayiye pipe ezawuli chika. Teriyo kyogenda ku regulatinga because teriyo wa supplier ngayo twaberanga ne bana bano Electromax abo. Singa byali byabo nga infrastructure bagiteekamu ebintu buli kimu. Kyali wadde kyangu ne kakati infrastructure esinga obunene yagutunulira Aga Khan bibiro lino ery'ejjinja yagaba omusonyiwa omusolo batewa kumusonyiwa bagenda kwongera buli unit gy'ogula amasanyalaze seneze eyongere twakamuwa kati amagoba gokka gasuse kati biliyoni oba 8 just profit naye nazo yagano zijjako corporation tax which is a tax on profit ye mugagga agala kufuna kakati Aga Khan bw'omufuna tugamba aga supplying n'ofuna abachina ne basupplying agayisimba mujja kutuka ekiseera nga amasanyalaze temukyagasobola ng'efuuse nga luxury. Yeah, but you see kibazo waliwo investments eziri strategic and tactical nti they are services of strategic and tactical importance nti tojja kukola ki tojja kuzireka nti kino kibazo nga bw'onoobeera nti waliwo ennyumba eri mpanvu ekizimbe kiwanvu kitundula bwe kiti mu State House nti bwoba oyimiridde wali mu kasolya obo tusubule ayina okuvaawo. Yes, so amazzi amasanyalazi entambula so you see kibazo but entambula twagiwaayo twagiwaani ate eri naani eri mikono gyammwe bali private no enguudo okay enguudo yes kyova olaba nali mpakanya ekyogamba nti ebidyeri ogenda bidi kubiwa aba private sector no mpozi nga bw'onoogamba nti owadde aba kampuni enamaintaininga oluguudo naye nga tebajja owninga ezo services they are of strategic and tactical importance tusobola okuziwaayo n'olwekyo olina okukwata ssente z'osolooza mu bantu. The cry is bw'omala because national water is efficient. Semujja abadde ayogera ku bali efficient eri aba driving license ene wakatumba wama wano semujja yatugamba kuzinga neerabidde babeeranga babanja obuwumbi 8 bani ab'amazzi okuba gavumenti esasula ekinkugamba barasasula tegasasula entongole ya gavumenti yali wano nga chairman wa Kosase bajja mu Kosase nibanga mulago mu gisaleko musaleko nga sente zaabwe zibabanje ez'amazzi zisinga obungi ziri bitongole bya gavumenti balina okunoonya appointment basalako wano mulago ng'Aisha Kabanda RDC Kampala era bwe yajja wano ne tumugamba ne Romshana kati gwe okulaga amaanyi nti gwe RDC w'e Kampala zaako mulago genda ne spana wali olagira abaana muzeeko mulago immediately Aisha ne yevungavunga Rugunda n'agenda n'abeera wali ndugu n'asaba na please you see government will pay ndi kati wano olagira amaanyi ng'oga nti gazeeko era muzeeyi yagamba mubawese anti amazzi batuuka muzeeyi n'agamba nga beetaaga ogula eddagala
beta gukora pipes amasanyalaze beta go cleaning tanks bw'obagamba nga baga nti katugate nga sima nga mulwale si byangu so ne mudduka nga ebitongole bya tibisasula really so chokola lwakuba aliko aina watuuka ne balagira nti oyo kati mumuweeyo ezimutambuza n'atambulira ku ezo otherwise kibazo ojja kusanga nga tusinkinga pipes okubera n'amazzi gafa waka nyengo oli abadde wabadde akiraninga bikakwa ina watu mumeme abadde araninga ina wabadde atuuka ampuliriza nkomawo ne sovereignty lutinde wana ku radio Simba Peter Kibazo mu studios zigikwanjulira semuju mukyali mu parliament ne kati era ebivano gyenzira sovereignty bill nalabye nga committee mbadde mpuliriza ye Kajwenge mbaka wa Kiruhura Nyamushozi ngajja alaga byebakiriziganyiza naga nti bino tubijjemu bino biveemu ekisooka etteeka liwulikise ng'erisigadde omuwulenge bw'amala okujjamu byajjamu kyekibasigaza nga mukyali kubako enduulu mulimu ebitavudde ekiranze kyendabye mu Uganda wano bw'omubeera nga muli bannabyabufuzi civil society mune baba bakuba abantu tebafaayo kasaba jjemu bano abalala bajjemu banka ajja mu Bank of Uganda jamu bannayuganda baweereza sente kuno jamu baani jamu sente z'abannaddiini kati abantu balanga ebyawedde naye nze mbadde nsoma mu clauses ne kumakya nzemu ne ndiyitamu ab'amawulire mulimu offense ya economic sabotage bw'opublishinga ekintu kyonna ekinaatanishinga Uganda ekinagita viability yayo ku international market for tourism musango ogenda kumayuza ani agudefine ngolu anti tubako ne section ya interpretation kati bana bakutwala nga baba bidefininga nabadde mbuuza bino kambiyogere nga sedde bantu nga noonya bwentaasa amawulire kwanza ne muna mawulire nengaka nga sinagenda wali kwogera olumbaga twogera ku kamera zitulabe kanso kimalo kulobinga abantu nimbabuuzaawo ne bakyamani b'NRM ne ababaka babadde ku komiti ne banga ne meeting NRM yatudde ez'ekyama yakkiriza nti liyali okuddira monitor New Vision n'obagamba mbu bawandiise article eyonoona potential ya Uganda ya tourism n'olwekyo that's economic saboteur nebaganda ffe tulaba kiri mu excess nti naye obuzibu bwonna buli ku social media. I think social media nze nagambako abaana wano lumu nekino kankyogere stories ozisanga ebimu nze story najogera no pite ennumi omutwe nti abasajja aba booking.com buli booking gye bakola batwalako 20%. Tebalina bakozesa abantu 100, tebalina yadde room ya hoteli n'emu naye batwalako bw'owasasula 10 ne batwalako 2. Nga nze ndowooza nti wano wakyaliwo okukozesa obubi social media ne internet ne twagikozesa kujja mu byamagoba nefuka yakwevuma kuwemula kola ki lwakubanga nze ndowooza nti olwokuba kipya eri abantu sirowooza nti okukikriminalizinga nosanga omwana tugeze ali ku kyeya awandiisa ekintu tiriyo muntu alina magezi mu Bulaaya agenda kukola conclusion based on one posting nti semujo atadde ku Twitter temujja Uganda nti abalambuzi ne batajja naye kati owaire Museveni babukadde oba n'abantu be abantu social media ebaluma nnyo kati economic sabotage etunuulidde nnyo bali ku social media nti bw'oteekako ebintu oba opostinze ebifaananyi oba okoze otya baagala kubifuula nga musango munene nnyo economic sabotage bakatyamu n'obuntu obulala ebyo tebinaakuvaamu n'aba political parties ne civil society nazo tezivuddeemu gino gyonna emisango omuntu ayagala okujja okuinfluencinga ebyobufuzi okukola meeting kwe mugenda okwogerera ku government policy byonna nakugamba oba nali wala nibanga nti etteeka lino mutunuliremu abantu babiri litajetingaani ne baani be basuubira abayamba ono kakati abamu kwe baali basuubira baali bakigaziyiza balowooza abannaddiini bayinza okuyisaayo sente mabanka wawa kati erisiyo bagikendeezezzaako
evuddemu era bw'olisoma etteeka obukambwe bwakendeddeko maybe by about 50%. Naye mukyalimu obwo era nze ndowooza Museveni kye yali agamba nti ebyo si bye nabagamba benjagala okukuba mbamanyi mumugenzi muteekamu buli omu. Kati banondoza banoonya nti ono Museveni gwayagala okukuba sente aziyisaawa. Alabika Pastor Baguma azireetanga z'okukola kyaki n'aziwase mu Juba bagende bakubera ya PFF no Baguma yampa sente mu campaign. Why not? Kakati tezaba wabweru so toli eje. Kati ye problem ya Museveni esooka nti ye ayina abantu batajetinga. Bano abaana babeera ku social media, political parties, civil society. Kati bano abantu bwe babassa ebintu mu nkola bo balowooza nti sente baziyisiza mu makubo mangi ge babadde bamenya ne bateekamu buli omu. Nti oyinza okulowooza nti baweereza fees waka naye nga baweereza sente za NUP. Kati byagala mubagyemu tunabayiiza amagezi bwe tunaabalabira. So we tuli olwaleero etteeka lyakendeddeko obukambwe nadde nsoma report by about 50%. Naye sirowooza kubanga amateeka mu Uganda wabawo etteeka n'okuvuunula. Twakayananga ne Kayihura ku tteeka lya public order management. Ng'etteeka limugamba utafire kye yava aganaga nti kujjako obusiru omubaka wa parliament needs no permission ogenda okwogera n'abantu yagifuna bamulonzi naye ng'ojja lwe batakukkiriza nga bagamba nti Ssemujju tewawandikidde poliisi bw'obaweereza notice tebagireceiving oba oli okumakya nga waliyo abasirikale 5 nga bagamba nti tulina protection ya kumalaali naye nga waliwo 7 abazogistoping naye lino lyennyini mu foomu yonna gye banaaliyisizaamu bajja dikwatiranga omuntu kuba bo baagala we bakwatira ebyerasigadde bya kooti wage etteeka terikkiriza kubanga oli agent wa foreign interest kati onaageranga mu kooti gy'onaapuruvingiranga nti siri so te lyere nnyini okujja kwalyo lyazze nga lizze mu bukambwe bwa byabufuzi civil society ne media especially social media ebyo byonna bisigaddemu bajjejjeko bano abalala bano Museveni yagala bakuba kerere yagala mubagyemu abo teeka mulifuula bbi kati awo wetuli era yo ne bamobilize nga bakabe NRM basoose mu ngabi parliament ne kati ekyajjudde kati NRM kumakya badde bayomba nti babawadde sente nga bajja kati nzo kuba maybe baweereza zi WhatsApp nga agabwe mufuluma nga mufuna akamu kwanda teri agenda n'abagenze bakomyewo nawulidde ng'olajana tubalabye botomanyi simanyi mwabaka bazinga nange sibalabangako nkubulira mazima Ssemujju guno omwaka gwa 5 gugwako mulimu abaka waliwo ayingire nambozi nange oyo omusajja waawa ne mwana nange simumanyi bonna baba wamatuddeyo bazze bali wali batusenga tebanane we batuwa ne bagamba nti kati bano mubayimiririza bwerere mwabaleese ku votinga mubawe ntebe batule bweru munabaita ne bagamba nti voting has started. Kibadde kituufu abamagye babadde bangi oba obadde ku bibyunga bulijjo amakuba agenda parliament gonna mazibe ekyo gonna all of them mazibe poliisi nezindi emmotoka z'embwa mu batusibira zonna zijjudde awo so kusaawa awo nga 5 baleese ne ku jet neziryoka zikola noise waggulu ku parliament ndoze ezo zibadde zino eziyita mu kibuga kuba iwange mu office kibadde kiyitawo kireekaana badde bayinza okuba nga bayitawo naye wano olina okubaganira naye amaanyi tulina kuba parliament yawe kyangu n'okutomerawo ne bagolwa ebizimbe bingi enyumi teseera kwebongerawo naye ku parliament kwennyini kweze neryoka ekola noise ne tusirika nga tewakyali awuliriza munne neryoka egenda kati n'abasirikale nga batambula naye poliisi yabadde esengamu obungi so okuteekawo mbeera ya bunkenke nga makubo bagaggadde poliisi ntuusewo ne mutunya nga obusungu bundi bubi nze memba wa parliament nakubadde ngenda ye tali naye nga mbuuza olagawa but Ssemujju etteeka bwe banga bali decapitating nze by almost 50%. What is the tension? Tension eri ku balekeddwamu kugambye bagezezaako okugenda ku interpretation section okuddamu okudefininga foreign agent ne bagamba ne bakuliatingawo exception waziri mu clause 3 nti ne minister bamugyeko obuyinza obulangirira kibazo nga foreign tijja ku applyinga ku bano application y'etteeka ne bateekawo beritajja ku applyingako
kati list ne bajjako abamu kyenkugamba ndi ani ayagala okulisigalako nti mujjemu bannaddiini bo sente ze baleeta wano ezo Museveni yagete zirina buzibu ez'eddiini muziveeko ez'ababanka ne mubaamu eza gavumenti nti oli waabanga sente aziwa gavumenti zo tezirina buzibu zawase mu by'okkuba olukuŋŋaana erukunjiri eyo tabbu eyo ezinterfering so kati kapu yasigaddewo okuziri endala ekyali bina kati waddewo mbaka we naye mwaŋŋambye nti yagezezaako bagamba yagenda mu meeting banfudde nga ndi mu opposition than Ssemujju okubaga nti mukendeeze fine omuntu gwe mugamba asasule miliyoni 4 agenda kuzijjawa mba mumukondemize kuyingira komera wakiri muzifula 10 yagaye bamboggoledde n'ensirika kakati fine zisigadde ziri bwe zityo naye abagenda ozisasula be bakyuse Ssemujju katukulekeddeyo mu parliament baguma the tensions olabye tension ni ekibuga tulina we tubadde tetuyita leero but 50% yetteeka bagisseemu also Ssemujju ng'ogenda the question etteeka bwe liba nalireeta nga lirina clauses 10 n'entoolako 5 liba likyali liri parliament mu nkola yayo ey'edda kasita etteeka walikyusakyusanga netandika okulabika ng'eppya kubanga etteeka liyita mitendera ogumu ku mitendera nti olitwala mu gazeti n'oliteekamu eggwanga okusobola okumanya kyoleeta mu parliament ey'omusanvu biita ey'omunaana nga nti kasita olikyusa more than 50% lifuuse pya you've got to withdraw noddamu no publishing erira mu gazeti kuba abagume yalisoma mu gazeti kati agenda kuba nga oteyisizza kirala naye kati ono kyebakoze tekiringa nga nti ffe tukyali kuliri kati buno babuleete mu installment bu amendment because tebaagala kuddayo Museveni ayoka yatoye order netteeka liteekwa kuyisibwa parliament eno egende naye nga emala kuliisa baguma sponsor w'etteeka lino aliruddawo yaani ye General Kahindi otafiire ate aaki kuliko omukono gwe teyasayininga naye omukono gwe erinnya liri eririko nga sponsor w'etteeka lwaki taliiwo simanyi lwaki taliiwo naye tateekebwa kubaawo tateekebwa kubaawo ye sponsor ye nannyini tteeka naye yasayininga nga minisita it is not si teeka lya mbaka wa parliament kinoomu private members bill era sirowooza nti waliwo n'omulundi nagumu ministry ya internal affairs bwetaakiikiriddwa sirowooza so teeka lya government lwakuba limufuula nga ye responsible minister neriyita eyo nolwekyo does it strike you odd nti the responsible minister taliwo okudefendinga kintu kye wapi ekyo nze tekinstrikinga nga odd isi linetteeka ligenda kuyita yes kyo twakikirizanyizaga nakugamba luli nti sakkiriza okwogera ku buwayiro nakugamba nti nze tteeka nga bwe lyali nali nfuna goose pimples ate lwakuba nti lyayita mu mitendera gyonna etteeka gye liyitamu ne libeera ne balidraftinga ne baliyisa mu mitendera gyonna ne lituuka okwo lyali luddusibwa nnyo now kati ate kirala ekisinze okuneewuunyisa nti abantu bakubye mukama waffe kye yayise olwali ne luwulikika ekyo nakyo kyaneewuunyisiza kuba nadde sirowooza nti ne bwokuba olwali olwenkanawa nti anaawulira nti waliwo ogenda kuwulirizibwa ekyo nakyo kyaneewuunyisa neŋŋamba so n'olwali nalwo waliwo oluusi bwe lutuuka ne lubeera nga lusobola okuwulirizibwa so teruli entirely useless ekyokusatu kyaneewuunyisizza nti abakozi ba gavumenti oba abakozi b'ebitongole bya gavumenti abamu bavuddeyo ne bajja ne balivumirira ne baliwakanya obuyinza babugyewa lwaki nedda kibazo ng'oli mukozi wa gavumenti
government ettaka lya gavumenti nga ekitongole ekyo tebakwebuuzaako gwe weebuuza lwaki bali be balina okwebuuzaako anti be lwaki nga tona bakujja wano tosaka kwebuuza anti be baleeta ne bakulungamya baleeta nojja n'obagamba nti wait a minute musaze layini gwe oba osaze layini weebuuze ku bakulu abakuwa omulimu bakulungamya engeri gy'onootambuza naye gwe n'ojja mu palamenti n'okuba but oyina ebbaluwa ya Makerere University oyina ebbaluwa ya Mbarara University oyina ebbaluwa ya Mulago Hospital aba scientist bonna bakozi ba gavumenti anti kyenkugamba tebalungamiziddwa bulungi babadde balungamye bulungi ire tugenda kulaba nze ndowooza tugenda balaba badde nze ndowooza tebalungamiziddwa bulungi ire tugenda kulaba ani ayiniya no but president yakkiriziganyiza nabo yakirizaganyiza nabo ki obuteebuuza ekyo teyakirizaganyiza nabo nawe mukozi wa gavumenti nodda mu lwali but olwali yaluwuliriza n'agamba nti wait a minute actually ab'olwali bayinza okuba batuufu bino bye mwatutte si byange era gwe balinde ab'olwali lwabwe lugenda bataawaanya n'olwekyo ebyo byebintu ebyakoze eki kibazo etteeka lino lyabadde lyabyafaayo nti abantu abasoma abali mu bifo abalumirirwa eggwanga lyabwe balina abaana abo basomera bweru balina ebintu byabwe biri bweru ne baleeta etteeka nga bwe lyalirize kibazo nga sente zaabwe ziri bweru n'entya nnyo kati ate bwe balireeta nti olwali ne luwulikika olwali nalwo lwawulikise nti ate mu ekyo abakubi b'olwali mwabaddemu abakozi ba gavumenti ereeta etteeka ministry ya finance nerikiriyaninga ministry ya justice nerikiriyaninga ministry ya internal affairs nerikiriyaninga cabinet nerikiriyaninga parliamentary council nerikiriyaninga de nojja n'oli kuba byabaddemu byabwemunyo kibazo etteeka lino nze bwe bwendiraba. So what is the fight in parliament right now? Because I'm sorry, TVS ibieko mu office wange leero nenga bulenjira nimbuza so all of us know where this is going to end. Naye muteekebwa kubaamu nze ndowooza muteekebwa kubaamu obuwaayiro obutateekebwa kuvaamu eyo ndowooza olutalo we luli awo nze bwe ndowooza nti olutalo we lutabeerawo obuwaayiro bugenda kuvaamu. Parliament erina omugongo ogubujjamu anti tebabujjamu lwakuba bawakanya babujjamu lwakuba tebaategedde makulu gaabwo. Yes ababa abakuwagira obwayiiro basobola okubujjamu lwakuba tebaategeera makulu gaabwo. Kiki wabadde oyagala? Yes nti bakitegedde kiki wabadde oyagala n'olwekyo ne babujjamu. Ndowooza olutalo nkulowooza kwange we luli awo ti buno waliwo obwayiiro ababaka ba palamenti tebajja butegeera gye bulaga ate basobola okutowa ne bagamba okay kano ndowooza kayitiriza tukajjeemu. Nze bwe twali tukola etteeka lya taaba twagamba nti bateekengako ebifaananyi ku paketi ebiraga amawugwa amono naki byonna ebifaananyi ebitiisatiisa nga bali bagamba nti ate ebifaananyi nedwe tubireka netubagamba nti sayansi etulaga nti ebifaananyi bikola naye nebagamba kati ebifaananyi baba babiganda kasita tuleke kasita tukoze etteeka kasita etteeka liyise. nze bwe ntyo kibazo bwe ndowooza ababazi b'etteeka waliwo obulwayiro bwabwe bwe batayagala bukyukeko n'ekigambo bakoma n'eki naye gwe bwobeera mubaka wa gavumenti omubaka wa palamenti owa bulijjo osobola okugamba ebyo ebigambo ebisatu biveemu tutambule nokkowankooye buzibire baguma procedure ne process etteeka mu liyise bwe gwali ku tteeka ly'ebisiyaga etteeka lino tebaali preparinze kuliwo waabira li failing abalikola tebalikola aware that tuwadde alitwala mu kkooti omukisa alivunzike erya court martial
military court martial likyaliwo bali kuba ekigo abakwatibwa babata si bonna lijja kuba nawe likukutte nandiringa olwo terijja kukwata bagumaddako gwe batannakwata naye bali kukutte nawe olinga likukutte otambulidde ku eryo egye bujjeeyo tunanoonya ebirala ebyokukola tunayiyayo so gwe tofaayo oba baliwo wabiro sisoogera kunze kati gwe sponsor waayo yes lijja kuba likukutte lijja kuba likukutte lijja kukola ogenda lijja kukolayo wiiki esatu lijja kukola myaka ena ng'olwana kuligoba nga likulemye oli mu appeal process nga terivaawo likukwate obukadde ebina bagamba bukadde bumeka ebina n'emyaka 2 kibazo bantu abameka abalina ebukadde ebina okiraba nti ekyo kiremesa oteekamu ekibonerezo nga kiremesa kati gwe omusango gw'obukadde ebyebi gujja kuba gukukutte nga gy'oli kati mugende mu kooti mulwane so ekyo bw'obuuza nti kiki kyekyo nze mu kulowooza kwange nti olutalo luli okwo twandibadde nga tetugamba nti but aba civil society aba parliament aba batudde awo bonna process eno bagiwatchinga kufuna bwe bagidefeatinga mu kooti no question about it naye lijja kuyita likole ebbanga lirinaakola likwateyo berinaaba likutteyo teriyo possibility ya president kuzuuka naga lino sijja liteekako mukono teryafaananye lyange lyenjagala kijja kuba kyawuunyo kyakuna ku tteeka lino bwe kibaawo ekyo kati nkugambye ebyewuunyo nze ebyange ebyendaba biriye bw'agaana okuteekako omukono kijja kuba ng'aligoba asobola okugaana okuteekamu omukono n'agamba temwataddemu kamula lyamala awo sijja kwewuunya naye bw'agamba nti tusibye ebyo byenadde njagala ŋŋaanyi kyawuunyo kyakuna ebisooka bibadde ki bakozi ba gavumenti kujja kulikuba yakyo kibadde kyakusatu ekyokubiri kibadde nti olwali lwawulikika president n'awulira olwali ekisooka nti etteeka nga bwe lyali mu original form lyasobola okujja ng'abali baga ne liyita mu buli mutendera ne tuteeka mu palamenti nga baliddusa kuliyisa ampuliriza nate